Rush TV genda wansawo subscribing liking atela o sharing kona ka notification bell osobola okubanga videos za fezenjawulo ze tuba tutaddeyo ng'osobola okubanga oziraba osobola okuzilikinga atera o sharing eri mikwano gyo nabo basobola okubanga bamanya kiki Rush TV kyeba ebaletedde. So n'olunaku olwaleero emboozi ekutte wansi ne waggulu emboozi ya Eddy Kenzo era nga ono yavuddeyo n'ategeeza nti alina abantu abamutiisatiisa abaagala omutuusaako obulabe. So ono yavuddeyo n'ayogera ebintu ebyenjawulo ku bulamu bwoba embeera kati ssaawa zino gy'alimu okuva lwe yakera ku makya naga nti ngenda kutegeka festival oba okuva lwe yavudde mu festival eyabaddewo ku Saturday eno era ng'ono avuddeyo n'akoona ku nsonga ez'enjawulo. Ono ayogedde ku lutalo oli Masekatiige n'eyali promoter eyali ayagala okutegeka festival eno. So ono avuddeyo n'aga nti promoter yandibadde nga taaninaako obuzibu ng'era nange simulinaako obuzibu. Actually ono era still ategeezezza nti ensonga ze ne promoter ziri mu kooti n'atutegeeza nti tayagala kuzoogerako kinene nnyo ekiri awo. So ono yavuddeyo n'agamba nti promoter ono ye yali ayagala okutegeka festival eno before nga tebanaba kuteekawo lockdown sho ne bagikansolinga era ono n'avaayo n'akiraiminga nti njagala sente zange ze nafiirwa bazinsasule. Eddy Kenzo ekintu kye yagambye nti ono promoter akasente ke yafuna akasente ke actually government yamucompensating akasente ke yali atadde mu kutegeka event eno weewaawo nti Eddy Kenzo agamba nti akasente ke yafuna kangi okusinga ku sente ze yali ataddemu. So bingi era naawe ensuubiro ojja kuba obyewulirirako waggulu awo. Still era Eddy Kenzo avuddeyo n'ayogera ku mboozi oba ku nsonga za Rema Namakula okuba nti teyazze mu festival eno era ng'ono atutangaazizza n'agamba nti oli omukyala amuyinamu omwana era nga tulina ekintu ekitugatta ekitayiza kuvaawo kati. So ono avuddeyo n'agamba nti omukyala oli muwa respect kuba namuzaalamu omwana kiwulikika kitya kuba omwana gwe twazaala ssaawa yonna akula buli lukya akula aliwulira atya nti taata yakera ku makya n'avuluga maama. So avuddeyo n'agamba nti ensonga ezo sijja kuzoogerako kiri awo ka nzireke. Still era Eddy Kenzo agenze mu maaso n'atangaza ku nsonga ye Masekatiige ne Nabbanja oba ne ba Prime Minister abazze ku concert ye oba ku festival naga nti nze abantu bano bambeereddewo nnyo ate siyinza kuteeka bintu bya politics nze nganze siri faani wa bintu bino politics naye nze ngwa ku side zonna nti omuntu bw'ati bw'aba azze n'ansapoti nga n'ambeererawo lwaki nange simubeererawo. Era n'asuubiza nti buli muyimbi yenna eyamubeereddewo mu concert ye oba mu festival naye ajja kumubeererawo. So ono avuddeyo n'atangaza ku nsonga abangi bavuddeyo ku social media ne bakivumirira nti oba Eddy Kenzo oba walya. So ono avuddeyo n'agamba nti nze sirina kikumi kya gavumenti kyonna kye nali era nga festival yange ogitegeka gabadde maanyi gange gabadde maanyi gange just nti bali bavuddeyo ne bansiima n'akabaasa akatinitini ekintu ekitaliiko obuzibu. So ono avuddeyo n'agamba nti Nabbanja yambeerawo mu kaseera akazibu mu kaseera oba tukitwale nti Nabbanja government nti bamubeererawo mu kaseera akazibu naddala mu kaseera kali nga afiiriddwa muganda we Mande kuba Kenzo avuddeyo n'agamba nti Mande ye muntu ataasoma kintu kiri awo naye olaba gavumenti namba yasituka oba omukulembeze yaweereza omubaka n'asindikirako n'akabaasa ng'agamba nti yaani oba Mande yaani nga yeebuuza nti nzaani atuuka ku kkula bwe lityo. So Eddy Kenzo avuddeyo n'atangaaza ebintu bingi era nga nawe wojja obyewulirirako mu maaso awo era nga still era Eddy Kenzo ayogedde ku nsonga ya Bob Wine tuba tuvuddeyo ne tumubuuza ne tumugamba nti tulabanga akuba principal naye ate twavuddeyo ne tulaba ka drop ku social media nga katrendinga. Ono avuddeyo n'agamba nti eyo drop gye yakola yeri drop gye yakola last year lwe twasooka otegekera ddala festival eno aka drop just omwana akakutte mu bukwasi n'akaza naye nga
principal teyambeereddewo. So ebintu bibadde bingi era naawe ojja gezaako okubyewulira kuba saagala kwogera bingi mujagamba nti bannanga abagrosh tv kiki information nga bagikwatakwata muso byonna ojja kuba obyewulirirako naawe osobole okubanga ojjamu gwe nga gwe byoyagala. Still Eddy Kenzo avuddeyo neyeebaza abayimbi bonna nayeebaza buli muyimbi yamubeereddewo mu festival. Avuddeyo n'atangaza oba nakitegeeza nti teri muyimbi nti oba abayimbi abasinga bambi bamukoledde drops kuba tuvuddeyo ntumuga nti tulabye abayimbi ab'enjawulo nga Chris Evans yavaayo n'akaaba ng'agamba nti abayimbi bannaffe batuuma zi drop ne tumubuuza gwe tebaakumye drop n'agamba teri muyimbi yakoze ki yanyimye drop era drop bazimpadde era abayimbi bambi bantadde ku mikutu gyabwe bampostinze bakoze buli kimu bazze ne banyimbirako. So ku nsonga y'abayimbi avuddeyo naga nti si balinaako obuzibu era nabo we bali bategese concerts zaabwe obanga balina embeera yonna gye balimu njagezaako kola ki okubabeererawo. Eddy Kenzo avuddeyo still n'atutegeeza kuba tumubuuzizza nti festival eno wagikoze nebeera successful. Ekintu kino tukisuubira Eddy okudda kuba tumubuuza nti ojja kukolayo koshe yokubira nga show nja kukola emu saagala kintu kino kuba nti kigwamu supu twagala tube nti buli tukikola omuntu tugenda kireeta ng'omuntu akyesunze. So ono tuvudde ne tumubuuza nti tusuubire festival ejja kudda ddi. So ono avuddeyo naga nti ajja kutuula n'akakiiko ke bagezeeko okulaba nti bakitunulatunula balabe concert eno eyinza kubeerawo buli luvannyuma lwa bbanga ki mwaka myaka 2 myezi. So ebyo byonna byonna ajja kuba abitutegeeza di concerts eno concerts zino oba festival ye ejja kubeerangayo wo buli bbanga ki. So kyolina okukola ku televidiyo eno naawe olabe ku nsonga zino nga wezikuyitiddemu mpolampola. Mbadde ngezaako kuyitiramu ko brief ku biki ebyabadde mu press conference oba mu kwogera kwa Eddy Kenzo, naye nga Eddy Kenzo ebintu by'okwagala okumutuusaako obulabe byo bikutte wansi ne waggulu. So saagala kubyeyogerera kankutera vidiyo zino naawe olabe ki kyembadde ngezaako okuyitiramu mpolampola. Naye nga muganda wange nja kusaba teweerabira genda wansi awo bambi osubscribing like nga atera osharinge enyiga mu ka notification bell video zaffe nga zino ojja kuba oziraba. So gwe eyamisinze press conference nga bwe yali era still videos gye ziri waggulu awo osobola okuscrollinga n'ogendayo nazo n'okola ki n'oziraba. Olunaku olwokusatu nga tuli mu lihanso nafuna ne baŋŋamba nti bakusaavinza konzani era asaavinzani tibagenze bagambe basaavinga omuntu ku ofiisi konzedi mu kulwokubiri bali wakusatu tibamusaavinza eki nti luba agamba yaggulako so tewagikola luba teyabadde luba waliwo amaanyi agamuze emabega balwanyisa nnyo nesho tugimanyi naffe tujja gizira nfuna bulungi luba waliwo amaanyi agamudde luba contract ye egamba bweti yangulako sho nga yaŋŋamba njagala kutegeka sho ne mugamba sigenda kuguza sho nze njagala kukola festival nga nze nkimugamba it is on record office yange ejjudde zi kamera fotegimba naye it is on record ne mugamba njagala kukola festival nanga kiba kitya nenkimubalira munaŋŋamba kinene nzikiriza nkikolere bwereere okwefune mulinnya ne mugamba nedda ojja kumpayo miliyoni 140 sobole ozikozesa mu rehearsal sobole okuwa abaana bange bebadansa bebaani nga saagala ssente naye nga njagala kikole nga kitandike. Ezo sente nazimusaba nti size nkitunda naye nazimusaba kubanga nina okuwona kisobole okubeerawo. Netuwandika contract ya miliyoni 140 nampako miliyoni 40 ng'alina okumpa 50% before the show. Twagenda okutuuka show ebagisopinga ebula wiiki nga sente zonna nazizayo mu rehearsal na buli kimu 50% nga tanagiweza. That is breaching contract number 1. Nenze saakifaako
so ne bagistopinga by president by covid. Mu contract eyo mulimu nti nno bw'wabaawo bigwa bitalaze kabenje kufa kulwala tewali anenya munne. Covid sinze saamuleetako, sinze president yastopinga ebintu bye awo kiri awo. Ekyokubiri, gavumenti yayita bapromota abaali batadde sente mumayimbi ne bakompasetinga. Mpulira nti yaweebwa wakati w'emiliyoni 600 kwebina mu Amerika bw'aba teyafuna 600 for sure ebina mu 5 yabifuna, era nga bwino waali n'abamuwa sente bwe bali, model payment weeri. Teyampa balansi wange zonna yazeetika n'azitwala. Yali akateeka mu share kinene nnyo emiliyoni nga 10 kubanga yali tannabukinga byuma, yali feni yali yakisasulako haafu. Omusajja bamuwa sente teyansasula. Mu contract mulimu akagamba nti wabaawo obuzibu bwonna obubaddewo nga temunnagenda mu kooti musooka ne mutuula. Ebyo biri mu contract, nsobola gyewa bannamawulire mukisoma. Ekigenda akati contract nga mugiwulidde saaleetako covid bamukompensatinga byaba bitya. Ekyokubiri, natandika okukola share okugira mu mwaka omwezi 8 emabega ne tukola tuwa. Lwaki teyajja mu tuwa nagisooka? Lwaki ajjanga ebula ennaku 4? Oyo si politics, ebyo si byabufuzi. Kakati engeri gye badde bansanzenga ndowooza nyina ogenda mu kooti, naye kagere nti ensonga ziri mu kooti twali zirese. Ensonga eziri mu kooti kyobawaddeko kimala tuzireke kubanga simanyi nnyo bingi, katukirekere kooti. Naye nga wetuli, naye nga bwekunyonyodde yeyo embeera mwe tuli. During your performance on stage, our parliament, ministers, prime minister, what statement your network, your connection, your network is your network. Was it a statement in the other? Teacher, what you are party is only the answer. I think it's about to get your network is your network. Kikwata ne kuba amawulire fenna kitukwatako nze abantu abajja buli muntu yasasula nkulayirira mulilla nga mukama ye mubeezi. Mukama okunzijako ekitone kyeyampa nakitwala obukunzita nenva mu nsi enkyala tetwagabira abantu otegete okujjako ababe mu famire oba abe mundo omumanyi oli mukola naye naye ng'ogamba mbu tukwate etiketi mutwaleko ennaasa niwakisa kuba olubayi bwe bannakikola nsaba Allah nzije mu nsi. Okubeera nga ndi ne prime minister, saaba minister najja ne baminisita be ku show y'omwana yava ku street, nze nafiirwa muganda wange Mande, president w'eggwanga era n'okusaasira president Mande gwe nkugamba yakoma Mande yakoma mu B1. Emirimu gya Mande yatandika alima n'alima akabibi ne bamuwaayo ekyokulya. Bwe yavaawo n'afuna walunda obute ne bamuwangayo kasente. Bwe yavaawo Mande n'atandika okusindika eggaali y'amatooke. Bwe yavaawo n'avuga booda. Yejjogera bannamasaka babimanyi. Mande yalifuwa walinnya nnyo e Masaka. Naddala okufuukola ndi awo bonna bamumanyi. Yali walinnya nnyo ne Bwala ng'asindika matooke. Owa booda asindika amatooke. Wano drop out. President yaweereza obubaka ne miliyoni 10. Prime Minister yasindika obubaka ne miliyoni 2. Minister wa Kampala yaliwo. That is my network. Era abantu abaganda okukolagana n'abantu mbanyiigira nnyo kuba tebamanyi gye nvudde nawa Mukama wantadde. Nali nsindika obubaka ebwo eri buli muntu yajja musho n'atasobodde nti mukole emikwano abantu mubaagale, ono n'ayagala abantu nabo bajja baagala era ogenda kufuna.
You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. amazima gali nti security gyenyina Mukama Katonda. Politics kintu kizibu era bakiyita politics. It's for politicizing. Politics akuyita mu buli kkoona. Raketube, the great Raketube of Africa, my brother, he was killed. Abamutta ne babaleeta ne bagamba tusonyiwe twali tumanyi nti ye naye nga baali tebamanyi. Omuntu mu kkooti agambye nali simanyi. Anything can happen. There's a mukumi wange Mukama yekka. Mukama yekka ye mukumi wange. Ya security yetu. Kama yangaba. Akatalekeka Kenzo. Abayiga b'amadropu ne bakaba ku Christmas yakaawa. Teri yakomye dropu. Weba yakomye dropu. Ekirala Rema Samba bekushobye nga mwese ekirala Rema okulabika wabamba n'okukola sinategere kyenda n'omuzimu n'ometwe. Rema tujja kumuleka. Sijja mwogerako kubanga mukimanyi bulungi nti nze naye tulina omwana. Omwana akula, omwana asoma. Kati anaawulira atya nga taata avaamu ebisongo. Ate leero andi basaleyo. And she's going to be in my life forever. But you know, man, so. Hey, you know the Respect to that.